owe wange tafumba. Owo tafumba? Kazi wange tayozangako lugoye. Ogugwe gwakwesiiga kizigo kye. Namyusa ekisa. Mulembe guno abakazi byakwewunda bimuli kutuula waka. Kwerabira TV. Engoye bwayagala okwoza n'azuula mu kyuma n'avayo nga zikaze. Ye abakazi kati be batuwa ebifudde mu ggwanga. Munnange kuliko emikolo. Emikolo gyawedde twadde mu kukyala. Naye nkolo nabe wayisizaamu bubi. Bayise bantu banyiivu. Muli banyiivu kubanga mukazi wange nga bwe nkugambye souvenir yange saagala nnyo mu musumbu we. Aveyo atasambe gawuni twakusondera abantu bano bamanyi. Babajjukira bano abampeereza 5 3 we bannangira ebyenda. I know. Ali mukazi wange saagala abeereko oyo parapasani propaganda ne bad wagonezi. Ate abamu boogera nti tewabayise. Era tebandize abantu bazibu. Twadde mu kukyala. Tuddayo mu mbaga. Eri Lutaya gye yayimbako balina embaga erimenya ebitooke. Tuddayo. Mwaka ogujja. Nga mmeka? Gano teba byakulimba mugwokunaawo. Mugwokuna? Tuddayo. Muddayo. Second phase. Uncle Paz ate okwanjula kwagambye byonna nja kubikola. Byonna nja kubikola. Ebyange byonna mukazi wange ndibiwa ne bwe ndiva mu nsi. Abantu bagambye mu bayimbi bonna n'olonda mu Bruno Kabere best man wo abantu ne bagamba n'otayita bayimbi oba bagambye. Bulijjo nabo bali emikolo gyabwe tebatuyita. Bayimbi abo balina enjawukana n'obubondo bwabwe. Waliwo abeefuula mbu bo babeera Lagos Nigeria tebayita ku Salama Road. Era abo nabo bakola embaga zaabwe balaba bayita basemyokozo baabwe. Naye kirungi emikolo gyabwe teginyuma. Katonda yakolimira omuntu omweraza alina pride ne bwakola omukolo tegunyuma. N'akaffe kabadde simple sikakweraga abantu ne bakaagala. Mu mukolo gwabuzeemu gwabadde nga gwa muntu wa bulijjo. Abanaku. Wanje? Abanaku. Ebintu byo twabirabye nno byabadde. Nakati ogosinga nabadde mu kukyala. Abasinga bagenda okukyala bibeera batuula na mu ddiiro mu nnyumba. Naye okukyala nasimbudde bwenti. Tubagaye kwabadde kukola ki? Kukyala. Nakumulisaako ku maali yange Mama Faridi katono. Bwe namulisizaako ze Wall Nation get shocked. Teri muyimbi akusinga kuba nabo. N'omala ogamba abayimbi bajjeyo abakazi baabwe oyinza okuwulira bwe badduka emisinde mu Kampala. Bayinza okujjayo okugenza obubaliko. N'obutamatira. Ffe ne Pepe Cool ffe lulaga bakyala baffe. Mama Faridi angumiikiriza nnyo. Abamumanyi obulungi n'abamanyi omukazi oyo tutambulidde wamu. Mu kusituka kwange anfudde ng'omuvubuka obuvunaanyizibwa. Yansanga ndi muto. Mama Faridi obwavu ne butuluma nga waali n'endwala mukazi wattu nga wali abasinga b'olwala w'omanyira mukwano gwo bintu bibiri mukomera n'okulwala. Tuzadde omwana waffe Faridi Namata n'omulala ajja. Naleba bwange tali ku Snapchat, tali ku TikTok, tali ku Facebook. Esimu ye erimu application ya Bible. Erimu na katuni z'abaana be. Wala abaana be ku ssomero. Yategeera kamalaako mirembe. Omwana mulenzi bebi nga yanyumiddwa nnyo omukolo. Nga Faridi wamulabe. Bane Faridi oyinza ogamba omukolo guzizza. Era kati omwaka ogujja mutwala London. Kola ki? Anse Kiwalinga. Kiwalinga my future.